Ku bbaza ya wiiki eno munnamagye yagawumula Dr.Kizza Besigye teerabikako mu kkooti esokerwako ya Buganda Road ku musango gw'okukuma omuliro mu bantu mu mwaka gwa 2022 nga bawakanya ebbeeyi y'ebintu eyali yeekanamye. Era kkooti y'emu yayisa ekiwandiiko nti aleetebwe nga 14 omwezi guno yennyonnyoleko ku mbeera gy'alimu mu kkomera. Leero ono aleeteddwa mu kkooti ebadde ekubirizwa omulamuzi wa kkooti esokerwako Nancha. Ye munne gwe bamuvunaana naye Lubega Mukaaku yasose mu kaguli ne Besigye n'aleetebwa wabula nga alabise nga mugonvu. Era aweereddwa akatebe atule nga kkooti bw'egenda mu maaso. Balooya ba Besigye baliko bye basabye kkooti etunulemu gamba ng'ekya Besigye okulemwa okufuna obujjanjabi ng'ali mu kkomera kyokka nga mugonvu eyeetaaga abasawo okumwekebejja. Kuno bagasseeko okutegeeza kkooti nti obulamu bw'omuntu waabwe buli mu matigga olw'ebigambo ebyayogerwa akulira amagye g'eggwanga Gen. Muhoozi Kainerugaba nti ono okuva mu kkomera ng'afudde. My colleagues and I visited him on Wednesday in Luzira and indeed confirmed that he is sick. And the prison's authorities can also confirm that he is sick. But to date he has not been at all permitted to have his personal physician examine him. The circumstances under which he is being detained pose a serious threat to his life. So this court is enjoined to protect the life of the accused. Era basabye kkooti eyimbule Kizza Besigye. Your worship, that the court may grant orders it considers appropriate. And in our opinion, the most appropriate order this honorable court can give is immediate release of Dr. Besigye. Wabula omuwabi wa gavumenti Alan Muchunguzi agamba nti wali nsonga ya Simba gy'alaba eyinza okusinziirwako kkooti okuyimbula Besigye. Because the remand of A1 is incarceration in Olw'embeera has no connection with this case in court. Therefore, applications cannot arise from this case and prayers made for his immediate release when in this matter is already on bail. Omulamuzi wa kkooti esookerwako Nancha wano wasabidde okumwongera akadde yeetegereza okusaba kw'enjuyi zombi era n'ayongezayo omusango okutuusa nga 2 omwezi guno. Accused is on bail in this particular matter and his bail shall extend until then. However, the court is not blind to what is happening and that is being produced by prison authorities. So by this adjournment, I'm also ordering prison. If on such a date is still in your custody, produce him in court. Bannamateeka ba Kizza Besigye balaze obwennyamivu n'ensalo ya kkooti. Twenyamiza nti tuddayo tuvudde mu tugenda kutambula okuva wano nga tetulina ketulina mu ngalo. Tetufunyeeyo remede n'emu ku ky'obulamu bwe okuba nti talina dokita we bisigadde nga we biri. Ekyokuba nga akyali mu mikono gy'abasibira mu bbwa nga tewali remand warrant, tewali court order yonna emuzisibirayo kisigadde nga bwe kiri. Ekyokuba nti abalelatives be nabo tebasobola kumulaba kisigadde nga bwe kiri. Kati ono aziddwayo mu kkomera okutuusa nga 2 omwezi guno lw'anaakomezebwawo okumanya ensala y'omulamuzi ku ky'okumuyimbula. Raymond Tamale, NTV, ku ssaawa emu.